Asubire nti no mwasuze bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Abakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Sayimyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemma nkusaba kiri kimu tulokalire subscribe nga teekako akadde like nga video eno tugende mu maaso. Yes. Naye nga Maziga meerere emiranga nakwaziira na kitalo nnyo kitalo ddala ekya Asiya wa Charles. Asiya ono ffenna basinga obungi tubadde tumumanyi bulungi era nga twamumanyira ku mukulu oyo SB4. SB4 ye yatwanjulira omukyalo ono Asiya era ensi n'emwaniriza. Abadde mukyala kugamba badde asanyusa abantu abangi nga omuwulirako ng'ayogera kugamba ayogera ebintu ebiri fane n'oseka. Abamu badde bamuyita stress killer waabwe era tubadde nga tumulaba ku mitimbagano egy'enjawulo. Abadde batandise n'okumuyita mu comedy store kwegamba nga agenda ewantu ew'enjawulo ng'agenze nga omusanyusa omukyalo ono Asiya batamumanyi kyekyo munnange ekifaananyi kye. Wabula we twogera olunaku olwaleero Mungu amujjuludde akiridde zira kumwa munnange ennyindo gye zirembekera mukoka gye tutambuliza omugongo ng'obwato. Wetwogerera munnange zembuyaga ezikaze engoye kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ekimusse kigambibwa nti abadde alina obulumi mu lubuto gye buvuddeko wabula nga akyogerako n'agamba nti alumizibwa mu lubuto naye kwegamba abamuliraanye nga tebasobola obaolyawo kutegeera bulungi kyakola ki kyagezaako kubategeeza paka embeera we yasajjuse era olunaku lw'eggulo bangi bafulumizza amawulire ng'omukyalo ono ali ku kitanda ali ku oxygen ng'embeera mbi ddala. Wabula kigambibwa mbu omukyalo ono bamulongoosezza bulungi era bw'atyo nadda engulu wabula mu kudda engulu bingi nti abadde akyalina ebisago n'atandika okulwanyisa abasawo ssaakaate ne oxygen gye babadde bamutaddeko. Kati nno munnanga okusaawa nga 10 kigambibwa mbu omukyalo ono bw'atyo n'akutuka era munnange n'afa. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo batyo ne bakakasa okufa kwe. SB4 avuddeyo bambi nga munakuwavu nnyo nnyini ddala nga n'amaziga we gamuyitamu bw'atyo n'akakasa okufa kwa Asiya ono. Ssaakaate ne Mama Fiina naye bw'atyo avuddeyo bambi nga amaziga gamuyitamu nga ali mu nnaku ya kika kya waggulu nnyo bw'atyo naye n'akakasa okufa kwa Asiya. Ssaakaate n'ebimu ku ebyo ebyabaddewo bambi nga Asiya tannafa. Bannange si byangu n'akamu n'akeddagala. Bantu bangi nnyo babadde baagala omukyalo ono olw'ebyo boolyawo byabadde ayogera bye bamalako stress kwagamba abadde asanyusa abantu bangi nnyo wabula munaye Katonda bw'atyo we yasazeewo. Ejjukira nti ffenna ly'ekkubo ekitwawula munnange oli kusookayo munne naye nga tusaba Katonda mu butuufu ayongere okubeera nga atugumya emitima agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno nga nkulekerako akatambi ka SB4 bw'atyo ng'akakasa okufa kwa Asiya. Goodbye for now tosetuka ngenda kuba tinkomawo ne updates ez'enjawulo. Amawere genkedde nako gannako mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Asiya amaze naawe tusaba omwoyo gwa Asiya Mukama agulamuze ekisa afudde ku makya ga leero zibadde essaawa nga 10 awo nga bukya tufunidde akasimu tetusaba maama bakwano baffe baganda baffe etaata gyali Mukama atukumye jokuba nga twawa updates zonna nga kitugamba kintu kimu nti Asiya w'omula mirembe. Musamu agamba ina lilayi wa ina ilayi yewuna Asiya w'omula mirembe.